Yes, nkwanirizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuuliza era okola ky'amaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano. Balooya bavuddeyo ne basanguza nti bakizudde nti tebasobola kuggyako mwami Yoweri Kaguta Museveni na mirembe. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Oli ku UG Update TV osinzira okuba ng'otuwuliriza era weebale kwekumira ku mayengo gano. Abali emitala w'amayanja mbanirizaako nnyo mwebale kwekumira ku UG Update TV. Mukola ky'amaanyi nnyo abali Qatar, Oman, Dubai, South Africa, Saudi Arabia mwenna mbanirizaako nnyo. Oluvannyuma lw'omusango okutugira mu kkooti y'amagye ennaku z'omwezi 7 akavuyo akaali mu kkooti ssaako ne looya Massa Arua okummibwa olukisa okupulakitisinga amateeka ge mu kkooti y'amagye wano mu Uganda ng'agezaako kuba nga awooleza Dr. Kizza Besigye eyakwatibwa mu ggwanga erya Kenya mu kibuga Nairobi nga kigambibwa nti yasangibwa n'emmundu ekika kya pisto 2 ng'era gwe musango ogumuvunaanyizibwa mu kkooti y'amagye. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Oluvannyuma lw'akavuyo akali mu kkooti abalamuzi baasalawo omusango bagusindike ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi guno guddemu gubeere nga guwulirwa. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kaakati balooya bavuddeyo ne bagamba wabula kye tuzudde mwami Yoweri Kaguta Museveni tasobola kuggyibwako na mirembe kubanga sooka olabe kkooti z'ekyalo ez'omu byalo zisinga ne military kkooti. Bwaki boogera bino? Bagamba okusinziira ku Kizza Aaron engeri gye yakwatibwamu n'asindikibwa e Luzira wamaleyo emyezi 9, ekintu ekyali kimenya amateeka, ekintu ekyali kittattana ssemateeka, n'agamba nti no ye talabamu bwenkanya mu kkooti za wano mu military kkooti. Agamba nti era asaasira nnyo. Kaakati wano okusinziira ku balooya bavuddeyo ne bagamba nti okusinziira ku misango egyakwasa Aaron egyali bumenyi bw'amateeka olw'okuba nti yagezangako okuwakanya omulamuzi n'omulambika ku ky'ekituufu. Eno ensonga yali si nnungi kimala kutwala Aaron mukuba mu mbuga z'amateeka. N'ekirala batunuulidde omulembe guno ogwa mwami Yoweri Kaguta Museveni ogumaze decades ne decades nga gugenda gufuga abantu. N'agamba nti nno guno omulembe tegusobola kuba nga guggyibwako mu mirembe nga ne kkooti obukooti zikyeyisa mu nneeyisa bwezityo. N'agamba nti era asaasidde nnyo abajaasi abawozesebwa mu kkooti eyo tebafuna bwenkanya. Era looyo omu n'avaayo n'agamba nti nno yakitunulira ng'ekintu ekyateekebwawo okukangakanga bannayuganda okubasirisa ku maloboozi gaabwe ku ebyo biba bibaluma nga babatiisatiisa n'obatwala mu military kkooti, ssaako n'okutiisatiisa abajaasi okuba nga bawozesebwa mu kkooti etalimu bwenkanya, etalimu wadde justice. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Era ne bagamba nti ekimala kimala, tugenda kuba nga tuvaayo tukwatire wamu okulaba nga eno embeera tugivuunuka. Bavuddeyo ne beewera nkolokoto nga bagamba nti ekimala kimala. Ekimala kimala mwami Yoweri Kaguta Museveni ebbanga lyamaze ng'ajooga eggwanga, ebbanga lyamaze ng'atiisatiisa bannayuganda tekigenda kuba nga kiddamu bo nga bo balooya. Weebale kwekumira ku mayengo ga UG Update TV era nga okola ky'amaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Mbaagala nnyo, mweraba.